Amaanyi n'obukodyo Mugabi yaweze egy'obukulu 53 bwalaze mu gyimu ya KBC e Nakivubo abali mu muzannyo gw'ebikonde banaalwawo nga babyogerako. John The Beast Mugabi yatuuse eggulo mu ggwanga ng'ebiseera ebisinga abadde mitala w'amayanja gy'amaze emyaka 20 bw'abadde ayogera eri abakubi b'ebikonde yennyamidde nnyo olw'omutindo kwebiri gw'agamba nti tegukyaleeta wadde emidaali nga bwe kyali edda. Kino kimuwalirizza okusalawo okusisinkana omukulembeze w'eggwanga alabe ng'akyusa ekifaananyi ky'emizannyo mu ggwanga. Aye tulina n'obayingizaamu ssente balina okulya. They have maybe girlfriends. They should have even their own kids. Balina okufuna ow'okwebaka obulungi. This is our blood. Mugabi yawangulako engule y'ensi yonna mu muzannyo gw'ebikonde akunze abavubuka okwettanira ennyo okutendekebwa okutuufu bwe baba banoonya obuwanguzi mu muzannyo guno. Ng'ogyeko okusisinkana omukulembeze w'eggwanga, Mugabi ategeezezza nga bw'atagenda kukoma wano wabula okusisinkana ne Nankulu w'ekibuga Jennifer Musisi okulaba nga kiraabu ya KCCA ebikonde ng'edda ku luguudo. Nja kusigalamu nga nzijja wano nga tutreninga fonna ndabe nti they should change their boxing kuba tebalina tasobola ebikonde tebiveero biri wano bakumpi bingi. Abali mu muzannyo gw'ebikonde basamaliridde nga Mugabi bwe babadde basuubirwa nti akaddiye ng'amaanyi g'akozesa muzannyo guno gali wala saako ekitone. Basobola okwemuleetinga John The Beast Mugabi kuba ya training nga wonna onolaba nga watobye olwa training ejo yakola kwegabwe tuuka time ya training nga teyebalirira naye abavubuka ennaku zino beebalirira nnyo n'omu akola training ane n'atagala naddono naddeeri. Kituwa inspiration ya maanyi nnyo okulabika nti no naffe tukola n'amaanyi tulabike nti no tweyongerayo okutuuka ku ddaala kwe yakoma. Bw'atuuse ku mukubi w'ebikonde Mayweather amusambiridde bw'agambye nti ono munafu nnyo y'ensonga lwaki yeerondera bagenda okukuba newankubadde amanyiddwa nga bifeekeera akoze ensimbi mu muzannyo gw'ebikonde. Frank Serugo, WSTV Kampala.